ya National Unity Platform Elections Management Committee okuba nti ew'Abannayuganda ba candidates abagenda okugenda mu lukiiko lw'eggwanga. Lukiiko lw'eggwanga omulundi guno ba MPs mwebamanye enamba gye baliko twagala kuwangula constituencies zonna eziriyo etageti yaffe. Era programu eri bweti nga 15 ye Monday jja nga 15 Ogwomwenda 2025 tusuubira bakandidesi ba National Unity Platform abateekamu okusaba tojjawulo nga tewateekamu kusaba olina kubanga wasaba netukusengejja n'oqualifying okujja okuvetingibwa Wakiso District, West Nile ne Kigezi yabajja okubeera wano ku Monday. Ku Lwokubiri nga 16 tusuubira aba Kampala Capital City ba MPs bonna abasaba. Tusuubira baganda baffe okuva mu Acholi sub-region ne Ankole sub-region. Ku Lwokusatu nga 17 tusuubira Gweta Masaka bakandidesi mwenna abasaba okuva mu Gweta Masaka, Mulango sub-region ne Toro sub-region olunaku lwaweereddwa mujja kubeera ku kitebe nga muvetingibwa. Nga 18 tujja kufuna Gweta Mpigi, tufune Karamoja sub-region, tufune ne Bunyoro sub-region. Tubasuubira Abanyabo ne Bassebo okujja muvetingibwe. Nga 19 tulina Gweta Mukono gye tuyita Mabira stretch. Gweta Mukono, Sepei, Teso ne Rwenzori sub-region. Abetusuubira okuba nabo olunaku olwa 19 omwezi guno Ogwomwenda 2025. Then Gweta Mubende, Ijana, Wawoyona, Bugisu ne Bukedi olunaku lubaweereddwa lwa nnaku z'omwezi nga 2 Ogwomwenda 2025. Gweta Luweero ye tujja okusembayo nayo ne Busoga region sub-region. Twadde ennaku z'omwezi nga 21 Ogwomwenda 2025. Vetting eri gyakutandika nga ssaawa 2 zennyini ez'okumakya tumale ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi 6 PM. Era tubasuubira okuba mu budde obwo mujja okugira nga bwe tubalambise waggulu awo. Naye bino byatteeka okujja nabyo bw'obujja ku vetting. Ekisooka olupapula lwaleeta wano tuteekako stamp kitwayita expression of interest form. Tubasuubira okujja nakyo kikiraga nti watusaba okwesimbawo. National ID olina okuba nayo yeraga nti oli Munnayuganda, obaoliawo oyinza n'okulaga nti obaoliawo oli mulonzi kubanga olina okuba registered voter. Wandibaddewo evidence eraga nti oli mulonzi kuba tali mulonzi kumpi teyeesimbawo. Must be a registered voter. Then olina kuba munnakibiina membership card sikujja nti ate bannange gyerabiddeyo erina kubaawo. Bino ebifo by'ababaka ba Parliament biriko minimum academic qualifications, kuliko obuyigirize obw'essalira. Olina okuba nga olina senior 6 oba n'okusingawo. So tubasuubira okujja ne original copies mwe abasoma obutereevu senior 4 senior 6 yawo ne original copies zo tuzirabeko. Bwe yasoma senior 4 n'oyongerako empapula ng'olina equivalence tukusuubira okuba ne certificate of equivalence okuva mu National Council of Higher Education. Ate copies ezo nga ziri certified copies of your academic documents. Nga bwe twabibagamba wano nga muleeta empapula zammwe. Mwe abakyusa amannya ne mukyusa kino ne mukyusa kiri dipose ezo ebiwandiiko byammwe ebiri gazetted tubasuubira okujja ne evidence nti Kyemutaayi yakyusa wano erinnya n'ayongerako eryagundi kati evidence obukakafu bwe buno. Kubanga Nakyemalya tayagala nnyo munominatinge, ayagala abakwate ku butekenical issues obwo ate nga tumanyi bulungi ndoza tujja kubiyitamu. Tubagaliza tutambula obulungi kuba n'empisa nga mufetingibwa ng'abalocal government babadde bantu balamu era ekibiina kibasibye nnyo. Mwebale nnyo.